ate nange Kasuku nkwetondera nchiddamu ogwokubiri Kasuku nkwetondera wemba nina kyennakola bwebanga Kasuku nina kyennakola nsonyiwa mutabani wa Mirundi yagweddalu yetaaga kutwala kutandika ekyana kizolo family ya Tamale Mirundi omukukunavu erivubuka mulijjeko essimu mulitwale butabika libeere ku miguwa leero bwe livuma abantu ekyabwe libetondera eryana lijja baleetera obuzibu. Njagala okutwala omukisa guno byonna ebibaddewo wakati wange ne muganda wange Kasuku these 2 days yesterday ne today byonna ebibaddewo wakati wange ne muganda wange Kasuku ekisooka bambi ndabika nanyize nnyo nakozesezza obusungu bungi ate ndabika mukwogera nayogedde nempitawo nenjogera ebintu bingi nange ndi muntu nyiiga Junior nina ekizibu nina obusungu bungi. That's my problem. So njagala okwetondera from the bottom of my heart mukyala wa Kasuku beautiful. Njagala okwetondera bambi mukyala wa Kasuku beautiful. Mukwano nsonyiwa mukyala wa Kasuku bwabadde busungu. Ndabika bambi nayogedde ebintu ebitanyuma nenkuweebuula mukyala wa Kasuku beautiful. Era bwabadde busungu bambi sakikoze mutima mulungi kubanga ate gwe entalo zino badde tozirimu. Yes, so mukyala wa Kasuku beautiful njagala bambi okwetondera bye nayogedde ku ggwe ebikuweebuula. Nkimanyi oli munyiivu, nkimanyi nakutadde mu bintu byotaliimu byotamanyi nako nyinza n'okuba bambi nakuswazizza. So mukyala wa Kasuku beautiful nsonyiwa ate nga oli mukwano gwange. Yes, tubadde bantu bawamu nga twemanyi. So I really want to apologize. Era nkusaba onsonyiwe. Tekijja kuddamu kubaawo. Beautiful nsonyiwa mukyala wa Kasuku. Ndabika bambi nayogedde bubi bwabadde busungu. Nange nyiiga ndi muntu. So ekyokubiri era njagala kwetondera omwana wa Kasuku Nicholas. Ndabika bambi nayogedde bubi ku mwana wa Kasuku Nicholas. Stera nnyo kuteeka abaana bato mu ntalo za social media kwasi kirungi. It's bad. Era nzikiriza nakoze ensobi eyo. So njagala bambi Nicholas mutabani wa Kasuku onsonyiwe. Nze kojjaawo yo Uncle Junior. I was just annoyed bambi nabadde munyiivu nenkwagaliza n'okufa. Which is not good. Si kirungi bambi. Mazene nekuba mu kifuba nempulira nga ate bambi si bwendi just nanyizeemu. Waliwo ekintu omuntu kyakola n'onyiiga. So mutabani wa Kasuku Nicholas ne mukyala we beautiful bambi munsonyiwe ate nga bambi mwenamba manyi obateeka mu bintu bino. I really want to apologize. Bwazi ne tata Kasuku nagambye nti bus driver ekyo kyabadde kya bulimba. Tata wa Kasuku tavuganga ku bus. Awo nabadde nnimba. Bambi tata wa Kasuku is not a bus driver. Nabadde nnimba guys. Nabadde nsaaga. Era ne tata wa Kasuku bambi ansonyiwe okumuyita bus driver. Era nagambye Kasuku ye yatayise manedda nabadde nnimba. Nabadde nkiwaayiriza. Omanyi Junior mpaayiriza. Awo omugambo nagutemye. Bambi Kasuku tattanga kuyisima. Just nabadde njagala anyiige naye awulireko ku nnaku gye nabadde ngoyinga through. Bambi nasaze omugambo. Kasuku tattanga kuyisima. Just nabadde njagala anyiige. Manyi nonyayo ebintu ebinza oluma omuntu. Guys, just ekyo kyabadde kya bulimba era nkyetondera. Njagala okuyimira no bambi Kasuku tattanga ku mugenzi yisima. Ekyo nabadde nnimba. Just I was just wanting to make him annoyed. Nanga awulire nga bwe byannumye. Naye Kasuku wanvumye nnyo. Eyo saagala tuddeyo. Kyekirala kye namuvumye munzijukize ati kyabijjukira. Waya tekwabadde. Namuvumye ekirala bambi. Guys. Help me munzijukize. Okay, mumpe probation. Kasuku da munzikirize ne Salumu mbere mukwano gwamwe munzikirize for 6 months. Bwesta chusapisanga Mungu ba. Ndayide nyenda ba good boy. Naguze solo tape wempuliranga nyenda ninako gwe nyendo vuma nga nesi bakumimwa.
Era nagambye Loni mpuliriza. Bw'owulira nga nagwe nyendo vuma ng'ojjako essimu Loni owulira. Nyamba buli wona banga Loni nkwatiddwa busungu jjako amasannyalaze afazaali. Guys kati nafunye solution. Wepulira nga nyeze nga bajjako meter box nga amasannyalaze gavaako ng'essimu bagijjamu ebyanda. I think that would do. Kwanga Junior nina obusungu. Nga nanyize nyinza okwogera agagambo. Nicholas. It is me, your Uncle Junior. Hi. Hi, Nicholas. It is me, your Uncle Junior. Nina kuletera ice cream. Nicholas, mtabani wa Kasuku. Nkuletere ice cream. Nkuletere sausages. So, nina gende wa Kasuku mukyalire. Mpozi namugambye asula mu single room. Allah. Junior nange ndya sama. Navumyeko gy'asula. Manyi sikyabijjukira kati ebimu. Bananzigulira. Mwe musooka munendeko navumye gy'asula. Banna. Nyabo. Anti sikyabijjukira kati. Bannange bambi munsonyiwe. Wemba navumye 2 bedrooms apartment si kituufu. Kasuku asula mu mansion. Nabadde nnimba Kasuku asula mu mansion. Nene big mansion.